Sirika. Mvako. Sirika. Saa kunziramu. Onziramu otya? Abakazi badambaga mbasajja bakuliza waggwe. Kikino kye nawasa. Olala nja kukuba. Kazi bwonkubi oluyi. Ate nkwongera. Kazi bwonkuba oluyi. Nja kwongera saa kudamu kumanyira. Bazadde bange bandiko mpulira kintudde ku mutima kubanga nina mukyala wange waka ate naye bakumanyi bulungi nnyo kyo nawe okimanyi bagendayo n'obalaba. Ani nkimanyi. Kakati embeera eyo ddala obuzibu buvaawa kyenjagala twogereko. Nze aliko obuzibu oba ggwe aliko obuzibu? Ani tonnayagala wala kiŋŋambyeko? Okakasa kyogamba omuntu omukazi ozaalira bbaawe bamala mugamba nti nno nzaalira. Tubanjulira Hope Movies YouTube channel empya ekuleetera ebina Uganda ne film nyingi ezinyuma ate nga ziyigiriza. Genda ku YouTube ku simu yo osachinge Hope Movies, subscribinga, likinga, commentinga era sharinga. Nyumirwa ebina Uganda ebinyuma okuzaama ku Hope Movies. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha njagala kumanya oli serious oba just ombuuza bubuuzo oyagala kumanya ku ebyo bintu, oba oli serious ku kyoyogera mbu musuubira I could be involved? Tusuubira era njagala manye kikyobimanyiko then ndabe nange wensobola otandikira. Tomanya bwobanga oyina we weegatiramu akatono osobola okuyamba kuba kyekindeese nze omu nga bali tebanaba kujja. Afande gukyomanya nze saakubba mwami wange, sisobola nakirowoozaako wadde n'okirootako obuloozi. Simanyi najje mwajjeyo idea. Mwami wange yeyabagambye. Kakati ekibadde kindeese nga njagala oŋŋambe oba oyina kyomanyi okiŋŋambe kati nga tebinatuuka eri mu banene, nsobola okuyambira eno wansi. Oba oyina kwomanyiko gwe ŋŋamba ze nsobola okubaako engeri gye nkuyambamu. Afande kale ekituufu I feel offended nti n'okuba nti mulowooza mulina n'ekirowoozo ekibaleetera okugamba nti nze nsobola okukola ekintu ekirumya bbaawa, kati nga ntandika nti ye nga nfaaki. Kati afande bw'osobola okulina omuntu gw'oyagala tosobola, naye ennaku zino ku ssente abantu bazibu. Nze ku mwami wange toŋŋamba ssente. Tufune ku ddaga. Nze nakoyedda kuba namaliriza dda. Nakoyedda onywa caayi. Njakuba caayi sooka omuteeke wansi tugendeko mu ddwaliro mu bwangu. Tugenda kammalemu kati. Tewali mazeemu caayi ne. Kowaayi oli lubuto lumulumamuko katono ajja kutereera. Ayinza okuba kayini. Nema. Anedda nti ebyagumye. Kyogamba kiri kye mugambye takitegedde. Nagambye bulijjo nze nesimbire emmere kuki? Kajanja kangi. Ku mikolo. Kati naye leero ejjo waliwo eyansimbidde nakitegedde.
kubanga zitera kwagala cabbage na binyeebwa naye kasana birabye ku sowaani ate nga bwe siibireta ajja gamba nti ngozo olugezigezi naye lutero saa mukaaga nja bba nkoze ki kati owulira otya zinsalirira naye ajja kutereera nagenda nkuleteeko ku kirinda naye twaligenze ajja kutereera ajja kumalayo vuni onamanyiza kyokola banjagala nnyo okubeera nga ndi kumpi naani ne Rina ategeera bulungi nnyo nti ne wemba mulwadde Jacob kiri mu kweyongera bweyongezi tekyeyongedde nti ne wemba mulwadde kwegamba amba nja kukola kikyova olaba akugumya nja kubeera fine ajja kutereera okitegedde so how are you Moze wamuviirako ddala Jacobo byemoze lwaki tosooka n'obivaako n'osooka neweefaako engeri wongami n'osooka neweefaako engeri gyegambye ndi ki bw'olubuto oli mukuluma yo waayi ng'olumirirwa nnyo tewali alumirirwa nga talina kigendererwa gwolayiko olina ekigendererwa olumirirwa nnyo omuntu olubuto lumulumyemu kabuluma ajja kutereera fena embuto zituluma omanyi lwaki alumirirwa gundi kubanga ono mukwano gwange kati engeri gye Rina muno omulabe engeri gye tuwangadde nga tuli ba friend kyogamba akulumirirwa nnyo okusinga nze muganda wo gwe twayonka kulimu gwasinga olaba Chai Jacob chai lwaki tomwesonyiwa Jacob chai muleke Jacob chai muleke chai mwesonyiwe nagambedde chai omuleke kuva dda kugamba chai mwesonyiwe olemedde ku chai wama maramuka chai kano maramuka chai kano ojja kutereera mpozi kuno mulimu ku panado Jacob tagenda kumala tagenda kumala mu chai Rina oyo gwanywedeko amala Rina gwanywedeko amala gwanywedeko amala taddamu kunywa chai wali panado wali nja kuwa soko malizo taddamu kunywa ono chai Rina taddamu kunywa chai kyanyweddeko kimumala Jacob owulira otya wewali ku panado genda olete mulira omutwe guntujjiza muno Rina muno tumutwale mu ddwaliro Jacob oba tugendeko mu ddwaliro si kyamaanyi just Rina simple headache Jacob owulira otya kati kiki kati owulira otya omuntu tamunyenyanye nnyo omuntu mulwadde muleka akakane leka omuntu akakane omuntu bwalwala n'omunyenya Jacob afuuse Jacob Rina ndeka soko kakane sirika Jacob twaligenze mu ddwaliro twandigenze mu ddwaliro njakutereera siri bubi nnyo nze nkubulidde twaligenze mu ddwaliro ne tuva mu bino gwe kito kirabanga ekyokusaga nze nkugamba mpozi temulina ku panado jasinyaa ku panado mpulira omutwe guntujja mpozi Rina kubanze wano nzizeewo buzi ate sitamudde naddagala lyonna just kakkana bukakanya ojja kutereera Jacob tugende mu ddwaliro zirabika alusaazi omanyi alusaazi oluusi engeri kacayi engeri gye kabaddemu kaakatangawuuzi kakucyankalaniza nayo jatera ate katuwoomera panado bijja kucyankalanira ddala gwe kakana bukakanyi ojja kumala okotereere Jacob kati owulira otya Jacob gwe nawe Jacob Rina ngeze mubeere bulungi ngenze waka mbadde ngamba eby'omwami wange bye byange kati ate bwe nziba ye nange mba nebbi ekyo sisobola kukikola sisobola kaakati n'ensonga endala eriwo tubadde twagala nnyo weewale wano ewaka nga bwe tugenda maaso ne investigations zaffe kuba
twalabye nga bw'osigalawo kiina engeri gye kijja tusumbuwamu ne twagala osooke weewalewoko katono nga bwe tumaliriza. Ekyo omwami era yabadde ansiŋŋambyeko ng'era ŋŋambye nsooke nveewokko okumala akaseera. Ky'oba okola kuba twagala tukole kino ekintu tukiguse bulungi. Ogaagira ovaawoko bwe tumaliriza ndowooza olidda. Afande kansibe tekigenda twala bbanga ddene kubanga nawe okimanyi okubeera awantu nga toli waka kikosa. Nekino ekintu kituyamba ffenna nti twagala tugyewo omukyamu tumugye mumwe kibayamba naffe kituyamba. Awo munaba mutukoze bulungi afande, naye ekirowoozo ekyo kyemubaddemu ebirowoozo ebyo mubadde mutandise okufuna n'okwagala okundowooleza afande. Totya poliisi bwe batyo bwe bakola bwe tukola, naye kyembadde njagala nkitegedde tofaayo. Wabula afande, enkola yammwe leero sigitegedde. No, ffe bwe tutyo bwe tukola. Bwe mutyo bwe mukola naye nze ku njagala gye njagalamu bba wange so akeera ku makya ŋŋambe nti nebbe kuba okubba ye mba nebbi. Kitegeera. Kati eni wafande nze sina buzibu, nja kukola kyonna kye munaaba munsabye kubanga kye mukola nange kinnyamba era nange nkyagala. So bwe kibanga mwagala nveewokko waneeno mutambuze emirimu gyammwe tewali buzibu, nja kuvaawo. Kale nyawo naye tuyambagane. Tuyambagane mu nsonga eno. Bw'oba olina ky'otegedde tugambe, naffe kiba kituyambako. Saawa zino sirina nnyo kyemmanyi kusinga ku kyemumanyi. Kyemmanyi nammwe already mukimanyi, kati sirinayo kyemmanyi kisinga ku kyemumanyi. Ndowooza era kangende n'ekyo, naye kyembadde njagala nakyo nkitegedde nkifunye. Teweeraliikirira ky'oba otuyambamu kwe kuvaawo, tekijja twala bbanga ddene. Tuli kumpi kugusa nsonga eno, tuddemu tutereere. Gwe Namata. Kiki? Namata. Bannange, ompitiriza wakampitiriza. Gwe toseka, gomanye ekiriwo. Ate kyekiriwo naye wenojja obuguutana. Ate Namata bino byonna gwe wabireeta. Gundi ebiki bye naleeta. Namata wagenda n'obula n'ondekairawo ekikaze buli kimu ekyakalirira ddala. Nze nabula nnina ensonga zange ze nnina okumaliriza. Ate nga n'ebidiiru byammwe mbikooye. Namata nange nali mbikooye naye tewaalindeseewo. Kati bwe nakolekawo nekitegeeza ki? Namata omanye ekiriwo kati. Kiki ekiriwo? Kati nakimanya ntya nze ate gw'otakigamba. Nze simanyi ne kye tugenda kukola. Ekiriwa? Ebintu byakyankalanye dda. Gundi naani? Kyusa zino ensonga nze sibirimu ebyamu. Namata bino ebintu byonna bina tubirimu. Gundi nze navaawo era ebintu webitabukira we baba batunoonya ffenna batukwata. Ane ng'ate batunoonya twakoze eki? Namata gwe wabireeta wagenda n'obula n'ondeka mu bintu n'ondekera Rina nayagala nange obivaamu Rina nga nteekako pisito. Kaakati we nabula ne nkusiba mu ddiiru. We wagenda Rina n'atandika okunnemeralemerako nangamba wenviira mu ddiiru agenda n'atiisatiisa nangamba wenviira mu ddiiru agenda kunzita nga siina kyakola ne nkunoonya ontaasi singa waliwo bino byonna tebyalituuse. Bannange nankyanze osubira onnenya kakati nze Namata waabwe okuva mu ddiiru zammwe ne neetambulira kwegamba nze akuleetedde obuzibu. Anti Namata tonnategeera kigenda mu maaso. Simanyi oba byekugamba obitegeera bulungi. Bannange tukira ku nsonga nankyasaagala okubutane. Yobaddewa mbadde nina gyendi nga nabyemaliriza ebyange. Kati ndowooza olaba tugudde mu buzibu. Buzibu ki gundi oli ku buzibu ki? Tugudde mu buzibu. Obuzibu ki? Jacobo. Ate Jacobo abadde Jacobo mufu. Rina said Jacobo ng'ate nange mbaddewo. Namata. Tomanyi kye tuguddeko. Jacobo ali wali ku dining table. Kwatudde kwafiiridde. Baana mu kiki mukoze? Simanyi olaba kyabadde bwe kiti. Hey!
Namata tulina kweyamba soko owulirize okubuulire soko owulirize Rina agenze nampita yali yateesa okumutta ne mugamba azikambiveemu nengamba ono bivaamu ngenda kuwaayo eri poliisi ngenda naawe kutta nengamba wayikambeerewo emabega Rina leero akedde ku makya nankubira essimu nenzija n'atwala n'atobula bulungi kyayi yabadde ayina obutwa bwe n'ateekera mu kikopo kya Jacob obutwa ngezagezezzaako okutaasa Jacob naye nga sisobola lindako nakyo togenda wala Namata ebyo tobinteekamu mwoli tonjeganako mwana gwe nga muli babi mwoli nadduka ddiiru zammwe ndekera emirembe gyange bannange tonteekamu laba ekintu kye mukoze Namata kye tulina okukola ebyo biveeko just tweyambe oba tugende wakati Rina yalimuko ku bugumu essaawa lindako mweyambe nani tugende omulambo tugujje wali balime tusa kuba ffenna tuli wano Tewali buli otashiba nze ndi bulungi mpazi ggwe nange ndi bulungi naye ng'oli bulungi ndi bulungi ekyo kirungi naye obadde onkyaye just mbaddemu naye nga mbadde si ku kyayi obadde bize mbadde nina ebinkwatakwata akusinga mwayigaawo kuba tumanyi mugenda okubula mubeera mukola kyokka shiba ebintu bingi ebisobola obubuza omuntu okugeza nga emisango gino n'egyo katugambe sikutegedde kuba simanyi kituufu gwe kyewamanya just mbadde nina ebinkwatakwatamuko nizo basa bikubuulira nti kino oba kiri naye nga kyekyo agamba ki omwami gyali mulungi ebintu byammwe bannaaye kikyate emisango gyammwe tulaba nsikoze sinyeera okakasa wabula just kintu kimu njagala kwebaza era ebyo kubanga singa siggwe singa tewalinamu guli omutima gw'obuntu gamba nti nokwotibbireko oba osanga tetwandibitegedde naye Samantha nkubuulira ebintu byammwe binonze byantama wallayi mu butuufu oba nejjusa kale kuba oba osanga saabyogera singa ndi bulungi ate nga lwaki wejjusa tewali nsonga lwaki oba wejjusa ekintu kye wakola si kibi wallayi mu butuufu ninga nze ali mu nsobi ono ajja oli ajja buli omu atuukira ku nze kye nabagamba nali nyingira bayamba buyambi kuba ajja mu kizikiza nga nali mbabbira nako naye mu butuufu owa poliisi ajja Rina yanumbako nankuba omulundi omulala guli lwe watusangira eri ebyo Nankya yangobye ebizibu bye nnina mu butuufu mu abaabindeetera nedda saagala obeere n'eyo ndowooza ate era tewali bizibu by'ogenda kubeera nabyo shiba gwe kyomanya buli kimu kigenda tereera saagala bweraliikirire kijja tereera naye era simanyi wakulaga kuba Nankya yangobye kati omanyi nze oyo Nankya mundekere kati ogamba ogenda kubeera ne Nankya olwakula ati gwe tofaayo nze Nankya agenda kwogera naye Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu Samantha talina yadde obuzibu Samantha talina yadde obuzibu
naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha